الحمد لله الحي القيوم لا ينام صلى على من قلبه لا ينام صلاة تستيقظ بها قلوبنا من المنام ونذرك بها غاية المرام وتجمع لنا بها خيرات الدنيا والقيام. سكو كبز وجتي الله سبحانه وتعالى جل جلاله وجتي الله سبحانه وتعالى atwadde ekyengera ky'obulamu oba oliawo nga baganda baffe mikwano gyaffe abantu betulinako okumanya nga bali mu bulamu obwakanyigo, abamu bali ku bitanda, bangi abamazeko olunaku lwaleero nga bafunye za accident, bangi abamazeko olunaku lwaleero nga bafunye ebizibu ebyenjawulo, bangi abamazeko olunaku lwaleero mu mbeera ez'enjawulo. So kirungi nnyo tubeera nga buli kadde buli olaba ku nnyama oba ekyengera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde obeera nga omwebaza. Tumwebaza ekyengera ky'obulamu, lidhan tumwebaza nnyo nnyo n'ekyengera ky'obusiraamu. Oba oliawo okubeera omulamu osobola okubeera omulamu, naye okubeera omusiraamu Allah yahdi man yasha, ekyo alungamya gw'aba yagadde okubeera ku ekyo. Si nti okubeera omuntu ng'oli mulamu n'okubeera omusiraamu bifaanagana. Osobola okubeera omuntu naye nabbi yatugamba owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta naye twandibadde mu bubumba bwa buntu obeera ng'ennyumba y'ekifulukwa kwegamba oli muntu naye n'ekikubulako ne Allah n'akuwa hidaaya n'obeera nga olina obulamu obulungi ate ng'oli musiraamu. Ebyengera byombiriri ebyo n'obeera ng'ozibizza nabyo olunaku lwaleero. Bangi abasiraamu essaawa eno nga bwe buzibye olunaku lwaleero agenda kunnyukira ku mwenge n'eggwe oba oliawo buzibye olunaku lwaleero nga tonnaba kukola zambi liryawo liyinza kukusembeza nakuteeka mabega wa Allah kubeera ng'odduka owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So kitukakatako nze naawe okubeera nga tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala saawa yonna kadde konna. Nsalira owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusomesa wa umma eyaffe eyabeera nga turabba, eyabeera nga akola ki atuguruminga okubeera ki kye tuli essaawa eyaleero. Mpozi nga wetumanyi programu yaffe eya buli lwakusatu abakadde baffe, bakama baffe, baganda baffe mu busiraamu gye baatuwa Abassalaamu TV okubeera nga tufuna eddakiika entinitini akiri buli wiiki tubeere nga tujjukanyayo abantu b'eggwanga Uganda n'ebweru wa Uganda okutwaliza awamu ku wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo bya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oba oliawo wetukwatira awamu wetutyo ne tuvaamu n'omwana n'oba n'omuntu oba ne umma etebenkedde. So nga sinnaba kutandika bigambo ebyo oba nga sinnaba kuleeta muntu gwe twaleese oba sheekh agenda bituwa, ngenda sooka nkulise baganda baffe, bayizi baffe, abaana baffe abavudde mu masomero. Kimanya amasomero agasinga gonna gaawumudde, abaana bali mu holiday. So nkulisaayo buli mwana eyabadde ku ssomero, baganda baffe, abaana baffe n'abayizi baffe okutwaliza awamu. Yenna omuzadde alina eyo omwana ng'omwana yakomyewo mu mbeera mbi, tusaba kiti Allah subhanahu wa ta'ala akugumye era amuwa obulamu obulungi because sometimes omuntu asobola okubeera ku ssomero n'abeerayo n'ate Allah n'amukuddiza eno ng'ate alina ebirwadde byafunye. Kati ate bw'obanga gwe Allah yakusaasa omwana agenda asomye ripooti ogifunye ng'asomye bulungi akomyewo, ekyo kyolina kwebaza wakiti Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga akomyewo muki mulamu, n'okwebaza abo bonna abali mu masomero okubeera nga mukutta abaana b'abandi ne mubakuuma mu nkuuma ennungi ne mubeera nga mubateekateeka ne mubaddiza bazadde baabwe mu mbeera ennungi. Olunaku olwaleero amannya Hussein Abdul Nur nga bulijjo sigwe mundu gwawe okusobola okulabikako waneeno, naye olunaku olwaleero nze nzize nga mugoberezi era ng'omusomesa okujja okubaleetera Sheikh Atiya ate nga dokita mu field eyo mu buluma okubeera nga atutuusako ebigambo bye mu kubeera nti tuzze twogera ku ssomero eriyitibwa Khalidiya. Oba oliawo right now tugenda kuwa ekifaananyi ekya Khalidiya kyekikolebwayo kyekibaayo. So tumwazika amatu gaffe almustami'una walmushahiduna alafadil fenna gye tuli tubeere nga tumwazika amatu gaffe tubeere nga tuwuliriza ebigambo bye. Sheikh Atiya tafaddal. الحمد لله الذي شرف أمة الإسلام بالقرآن العظيم ورفع مقامها بآيات والذكر الحكيم
واصطفاها على العالمين بمزيد العزة والذكر والتكريم. أشهد أن لا إله إلا الله المنزل القرآن بلسان العربي المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى هذه الدين المكين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sokokwibaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyakuwadde ekyengera ky'obulamu n'akuwa obulamu nga tobusasulidde. Allah subhanahu wa ta'ala oyakuwadde omukka gossa naye nga togusasulidde. Allah subhanahu wa ta'ala oyakuwadde emikono n'olya, oyakuwadde amagulu n'ogatambuza naye ng'era ogakozesa okumujeemera, ninaakulekera obulamu olw'ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala. Nenzirako okusalira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oyo yaleeta eddiini Busiraamu, eddiini ey'amazima, eddiini ennungi, eddiini ey'emikisa, n'alwana entalo zonna naye nga yagala nze naawe tube basiraamu abannamaddala. Eddiini eno nnungi nnyo, eddiini ey'Obusiraamu, era omwana ddaani yenna w'oba nga ogyegaseeko oba ofunye ekintu ekirungi kyosobola okwesigamirako, kubanga eddiini eno mulimu ebyengera bingi nnyo ebirungi ebiva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omaliza okusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nzirako okukulisaayo baganda baffe abavudde mu masomero, abamu muvudde mu masomero ga ddiini, abamu temuvudde mu ga ddiini, naye empisa ennungi, engeri gye mbadde mweyisaamu ennungi ku masomero eyo ge mubaddeko, ng'oweyisa bulungi nga teweyisa bubi, y'engeri gye mba mweyisiza ku bakadde bammwe. Empisa ezo ennungi zisigalewo, kubanga onaasanyusa muzaddewo, Allah subhanahu wa ta'ala naye agenda kusanyuka asobole okuwaamu ekirungi. Oyinza obba ng'ebintu bye tebikutambulira bulungi, naye Allah subhanahu wa ta'ala kakati niko kyoba okoledde muzaddewo n'omusanyusa, Allah subhanahu wa ta'ala naye aba agenda kuwaamu ekisinga obulungi, kubanga oba osanyusiza mukaddewo. Ninzirako okwebaza bakadde baffe abeewaayo okulw'abaana baabwe. Omuzadde yenna ali eyo, maama taata, ayinza obba alinamu akasente akatinitini kaalinamu, ayinza obba ali awo ng'ayoya ku nkoko nga gy'agenda okugula, ng'ayagala kulya ku kinyeebwa, ng'ayagala kulya ku nnyama, ng'ayagala kulya ku ttooke, naye nga n'agamba kano akasente kenina kati nekankerekereze nkatwalire omwana Dani, omwana wange ali ku ssomero asobole okusoma. So abaana tuyisizeeko bazadde baffe bulungi mwene holiday gye tuzzeemu eya third term. Nga maze okwebaza abazadde, nzirako okweyanjula. Amannya gange yenze Atiya Muguluma Khalid Sufyan, nga nviiridde ku ssomero ery'ekitiibwa Al-Khalidiya Islamic Nursery and Primary School, nga ndi mu kibiina ekyokuna omwaka ogujja ngenda mu kyakutaano, nga nviiridde Nakirebe. Omulamwa gwaffe ogwaleero, al-mawdu'una al-yawm, omulamwa gwaffe ogw'olwaleero an tarbiyatul awlaad. An tarbiyatul awlaad kitegeeza okukuza omwana ng'ali ku musingi ogw'eddiini, oba tetutte ekyo ogamba okuza omwana ng'ali ku musingi ogw'eddiini, ng'omwana munda ddiini nga atya Allah subhanahu wa ta'ala, nga takola shirik, ng'omwana munda ddiini nga eddiini agyesigamirako, eddiini Busiraamu agyagala. G'omulamwa gwaffe ogw'olwaleero okuza omwana nga munda ddiini. Dear respected audience, today I want to talk about a major aspect of our faith, and that is Islamic grooming. Islamic grooming, as Muslims, we recognize the importance of cultivating our children spiritual, emotional,
and physical growth. Our youth are the future leaders, thinkers, and change makers. Let us explore how Islamic values can guide us in shaping their characters. The importances of Islamic grooming. Ensonga lwaki tukuza abaana nga banaddiini ng'omwana ayagala eddiini ey'ekitiibwa okwesigamira ku ddiini omwana n'omukuza nga wamumazaako Qur'an naye nga yali akyali mwana muto. Ensonga lwaki tukuza omwana nga ayagala nnyo eddiini. I will talk about two aspects if we want to groom our children Islamically. Ngenda kwogera ku nsonga bbiri otuba nga twagala okukuza omwana nga munaddiini ng'ayagala eddiini ye ey'ekitiibwa nga gy'ayagala nnyo, eddiini erimu emikisa nga jamaani nawe onaagibeeramu tolina kyogenda kweganya nti nene eddiini sigyagala. Eddiini ey'emikisa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteerawo. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam najja nga narwana entalo naye nga ayagala tusekene eddiini ey'ekitiibwa. Kati ngenda kwogera ku nsonga bbiri lwaki tukuza omwana nga munaddiini nga yeesigamirako eno eddiini ey'ekitiibwa. Ensonga esooka al-ilm, okumanya knowledge. Omwana abazadde abaana tubasomesa ilmu, mutwale ku masomero ag'eddiini nga al-Khalidiyya, essomero ly'eddiini. Omwana mutwale ku masomero ag'eddiini. Omuzadde oli eyo olina obusobozi, bayinza obba nga olinago obusobozi, olinaku ssente ng'eri basasula nnyingi naye ng'olina obusobozi naye nga gwe ssente zo omwana tusobodde mutwala mu ssomero lya ddiini. Omwana ayinza obbawo ng'alina ekirooto kye naye nga kirooto kye kuba mufuti wa Uganda naye nga tasobola kubeera mufuti kubanga tamanyi kintu kyonna kikwatagana ku ilmu. Ilmu okunoonya okumanya kiyinza obba nga kyekirooto kye naye nga tasobola kifuuka kubanga talinaako wadde ilmu nga teyasoma yassarna. Qala Abdullahi bun Amr bun As radiyallahu anhuma. Abdullahi bun Amr bun As Allah asiime ku ye yagamba, alaykum bil Qur'an. Atugamba ntino alaykum bil Qur'an, twekwate nnyo ku Qur'an. Al-Qur'an ekitabo ky'ekitiibwa, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuleetera tusome. Atugamba tukyekwateko nnyo kubanga ekyo ekitabo kirungi. N'oba wallahi oli mulwadde ng'oli mulwadde muyi, Allah yatuteerawo ekyo ekitabo ekyo ekirimu eddagala ekiwonya buli ndwadde yonna. Kyova watugamba nti nno alaykum bil Qur'an, twekwate nnyo ku Qur'an ekitabo ky'ekitiibwa ekyava wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'allamuhu wa'allimuhu abna'akum. Tukisomenga, tukyekwateko nnyo, tugamba tukyekwateko, tukisomenga era tukiyigirize n'abaana baffe. Kitegeeza ki? Omuzadde twala omwana wo mu ssomero ery'eddiini asome Qur'an. Qur'an eyo egenda mugasa nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala muggulira emiryango gye gyonna. Al-Qur'an al-Karim, ekitabo kya Allah ky'ekitiibwa, ekitabo ekyo ekirungi. Allah agenda muyambako nga yakikwata. Mutwale ku tahfidh oba omutwale mu masomero ag'eddiini. Omuzadde yenna olina obusobozi, oba oliawo olina obusobozi, omwana mutwale ku ssomero ery'eddiini akwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Ekitabo ekyo kisobola omuviirako obanga for example nga mu buto bwe kituufu yalina ekirooto kyakuba mufuti naye nga Qur'an eyo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okumuyambako, agenda okukulaakulirira. Mama oba okyatuddayo waka okyatudde olowooza ku mwana wo, bagenda okukutuusaako nti omwana wo mufuti wa Uganda yayiseemu, omwana we yafuuse mufuti wa Uganda. Naye nawe n'okijjukira nti omwana we yajja n'akigamba mu buto bwe ti mama njagala afuuka mufuti, naye nawe n'otwala obuvunaanyizibwa n'omutwala mu ssomero lya ilmu. Oyinza okuba nga tusobodde mutwala mu ssomero ly'abasomesa eddiini nga gwe kennyini mama oba taata
ngoba omuntu yenna gobeera naye naye nga wakwata Qur'an ey'ekitiibwa nawe n'ogimuyigiriza osobola okuba nga okyali awo maama taata okyatudde olowooza ku mwana we bimugenda ku ssaawa zino naye nga tobimanyi ogenda obba okyatudde awo okyanywa ku kyayi omwana we bagakusuulawo nti n'omwana we yafuuse mufuti wa Uganda naye nga wali yali muto ng'olowooza tagenda kibeera wallahi naye nga Qur'an eyo gye wamuyigiriza ye Allah gy'amuyisizzaako okumuyambako okubeera mufuti wa Uganda. Al-Qur'an ekitabo kya Allah kyekitiibwa Al-Qur'an Al-Karim ekitabo ekitaliimu kubuusabuusa dallaka ala salati tusalli ekitabo ekyo kitukuutira okusaala nosala subuhi nosala dhuhuri nosala asiri nosala magharibi nosala ishai ekitabo ekyo kirungi nnyo nokyekwatako kitukuutira okusaala kubanga nosala nofuna empeera nokeera nosala subuhi nojimala nolinda dhuhuri naye nogisaala nolinda asiri naye nogisaala nosala magharibi ishai zonna nozimala ng'ozisala olunaku buli kanaku. Qur'an etukuutira okwekwata nnyo ku swala nga tuzisaala. Wadallaka ala zakati tuzakki ekitabo ekyo ekyekitiibwa kitukuutira okutoola zaka. Olina okutoola ku zaka oyinza okuba nga olina obusobozi ng'oddawo olina obusobozi obutoola zaka naye nga jamaani totoola ku zaka. Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okuba nga otodde zaka newayinosa omutwalo. Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ow'ekisa ye nakukubizaamu nakukomezaawo kakadde naye nga wallahi jamaani bw'ogereegeranya kugulya omutwalo gwe wawaayo ne kana kakadde Allah subhanahu wa ta'ala kakuwadde tebyenkanankana lwa kisa kye Allah subhanahu wa ta'ala abamu muwaayo zaka just kulaga abantu nti no oba owadde zaka la oyina kuwaayo zaka kulwa Allah subhanahu wa ta'ala oyina enniya ng'olaga Allah subhanahu wa ta'ala ng'owaayo zaka ng'olaga ogiwaddeyo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala si kuwaayo zaka kulaga nti no olagagala abantu bakulabe nti omusajja oyo atoola nnyo zaka omukazi oyo atoola nnyo zaka la oyina kuwaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala asobole naye okuwa ekintu akuddizeewo. Wadallaka ala sawm tasum Qur'an eyo etukuutira okusiba omwezi gwa Ramadan. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasibanga omwezi gwa Ramadan kati omwana ddaani yenna oli eyo kiba kirungi nnyo nawe n'osiba omwezi gwa Ramadan. Omwezi gwa Ramadan ogwo gwolina ennaku asatu. Allah subhanahu wa ta'ala kiba kirungi nnyo ate wosiba omwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala akuwamu empeera kiba kirungi nnyo omwezi gwa Ramadan guba mulungi nnyo ogwo omwezi mulungi nnyo okugusiba. Wadallaka ala tarki almunkarati tatruk era ekitabo ekyo kya Qur'an ekyekitiibwa kitukuutira okubanga oleka ebyo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana ebyo ebintu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Omusomo gwaffe gukomyewo naye insha Allah tunaba tufunye obudde obulala tujja kwongerezako okuva awo tutandikidde. Nam barakallahu fika wa jazakallahu khaira fi dunya wal akhirah. Nam ebigambo bya muyizi waffe Atiya tubiwidde bulungi akubulidde ku Islamic grooming. Utya oyinza grooming omwana omusiraamu oba omwana omunaddiini
lidha nakugamba point jasinzo konako ya kuyigiriza abana kubasomesa busiramu omuzadde we checking omwana wa asomerawa akakulekeddenga question gwe kennyini mama tata omwana wa asomerawa oba asomera muri essomero lose lya standard nga mu holiday sawe no walese musomesa wa Qur'ani wa dini ewaka. You understand? Akakulekeddenga gwe goleto musomesa wa dini ewaka ewuwo omwana amalawo omwezi gumu eri kusoma jamala emyezi 3 ani amusomesa era dini n'obusiraamu n'emikwano gyokakasa gye buli akakulekeddenga kabuuzo kuba kugambye omwana wasoma Qur'an ebisinga ati sikobo byejjeko lwaki Qur'an dallaka ala sawm tasum dallaka ala salati zakki dallaka ala tarki almunkarat tatruk ekulagirira kwebyo na swala oyagala kusala Qur'an ekikonako oyagala kusiba Qur'an ekikonako so information ene yo mwana w'obusiraamu omwana omunaddini yonna kugambye nti aspect esoka kuyigiza abana kubasomesa dini so yo ya atiya nga muyizi okuva ku Khalidiyya so ebigambo ebyo insha Allah bana batuwadde akakisa akalala oboli awo yeke nyina ajja kujja tu aspect ndala aberenga atunyonyola bungi ebisingawo olw'obudde tetugenda kusukkako obwo budde amanya Hussein Abdul Nur ngandi musomesa ku somerero lyayogeddeko Al Khalidiyya Islamic Primary School and Qur'ani Memorization Center na Kirebe endagirire yawo okuvira ddala mu tawuni linnya Masaka Road viramu Nakirebe viramu Nakirebe awo ku Aya Mosque wa Matovu wenyini woyambukirawo essomero wolisanga waggulu awo insha Allah walidhan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.